Father Polino mu bubaka bwe eri abakungubazi abakubiriza bulijjo okugumiikirizigana n'obutasalirawo mu busungu nti kubanga omuntu anyize ebiseera ebisinga obwongo bwe bulekerawo okulowooza eby'ensonga. Bw'ati asabye bannayuganda okutunuulira buli muntu nti alimu ekifaananyi kya Katonda nga kino kyakuyamba abantu okutwala mu maaso omutima omulungi ogw'obwa Sseruganda. Bino bye tulaba abantu abakuba amasasi bwe batyo nga oluusi bakigenderedde oba tebakigenderedde busungu bwokka bwe buba nga bubatwala kuba bw'otandika kubabuuza lwaki wakoze kino batandika kukyegaana kuba obusungu buba buweddeko. So ffe abalina omukisa gw'okubeera n'abantu abangi tulina kulaba nti tuyamba abantu okulaba nti obusungu tubukendeezaako. Takomyawo abuuliridde abalina emmundu nti bulijjo bafube okuzikozesa omulimu omutuufu nti ziriwo okutaasa bulamu so si kubusaanyaawo. Emmundu nzibu nnyo okufuna emmundu mu Uganda. Bw'oba ng'oli mu poliisi oba ng'oli w'eggye lyaffe ery'ekitiibwa erya UPDF bwe bakuwa emmundu bakuwandika wansi ate balina kusooka okutegeera nti omutwe gwo n'emikono gyo n'obuvunaanyizibwa bwo weebuli. Ate bw'omala kozesa embunda eyo olina kugizaayo ate olage n'amasasi kw'oli akuwadde embunda eyo. Tomala agakuba amasasi bw'otyo. Essasi lya Uganda lya bbeeyi nnyo. Kitaawe w'omugenzi omuto Jasper Komakechi ayogedde bw'ati ku nfa ya mutabani waabwe. We found even the fellas were actually leaving, that they are going to report to the police, but they took almost like 3 hours without reporting to the police. We went to Wandiga, they were not there. We went to Ginger Road, they were not there, until eventually we again got them in Wandiga, which to us, it was just a trickery moment. I don't know how they were moving, but of course, we believe that that is the work of justice, which really must prevail 100%. Ate omubaka omukyalo owa Kitigumu Honorable Betty Anywa mu bubaka bwe asabye abakozesa emikutu egy'enjawulo okuli Facebook n'emirala okwewala okusajjula embeera nga beesigamya okufa kwa Kena ku busosoze mu mawanga. Betty agamba nti yakikoze empisa zaamusiiwuuse ng'omuntu wabula singa eggwanga lyavaamu. You communicate responsibly. We don't want to fuel tribal sentiments. Akena was already going to marry from Western Uganda. He found love. We have intermarried. This country belongs to all of us. So when you fuel tribal sentiments, we lose focus. It is not a tribe, it's an individual in action who should be brought to book. Ono era asabye gavumenti okunoonyereza okukolako bunnambiro omugenzi n'abooluganda lwe basobole okufuna obwenkanya. Northern Uganda has been under the war. We have been crying over the war. People have died. Really, any slight thing happening like this, it wakens up some bad memories. As a leader of the area, I just urge government to quickly bring this to justice. Kenneth Akena kati omugenzi yakubibwa amasasi ku Lwomukaaga bw'atyo n'akutuuka nga yakatuusibwa mu ddwaliro. Afiiridde ku myaka 33 gyokka egy'obukulu era kawungezi ka leero awummuziddwa ku biggya bya bajjajjaabe mu disitulikiti ey'Ekitugumu.